الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما بعد matenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala yawongezezza obudde nga tukyali balamu akasa nti yekka yasinzibwa mu butuufu tumusaba okusaasana emirembe n'ebyengera ow'ekitiibwa ennyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ne basahaba be ab'ebitiibwa wa kulli man ihtada bihadihi yani wa ala kulli man ihtada bihadihi واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد kyagenda maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana n'ebyobusika obusiraamu ogukwatagana ne attarika era nga omulundi ogusembyeyo twatuuka ku asbaabu al-irth ensonga ezikuleetera okubeera nga ogabana ku byobusika wa qabla hadhihi al-asbab dhakarna shuruta al-irth wa arkan al-irth wa ahamiyata al-irth fi al-islam wa ghayr dhalik من الأسباب التي سبق ذكرها وأما في الدرس الماضي توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى دليل اعتبار النكاح سببا للإرث ورأينا معنى الآية ملوندي oguyise twasembayo okunnyonnyola ensonga esooka mu nsonga ezikuleetera okubeera ng'ogabana ku byobusika ng'era twagamba ensonga eno yesinga okubeerako kalumanywera nga nayo y'ensonga eya nikah ey'okufumbiraganwa abafumba ababiri buli omu asikira munne abafumba ababiri buli omu asikira munne naye amateeka mangi agatambulira ku nsonga eyo nga bwe twalaba obuwakatirwa ku nsonga eyo twagamba nika ey'abafumbo buli omu okubeera ng'afuna ku byobugagga bwa munne ekisooka la budda an yakuna nikahan sahiha erina kubanga nika yali ntuufu wa amma nikahu alfasid au nikahu albatil fala yatawarathan bwebeera nga nika yali batil ne fasid ezo ankiha zaawukana nikahu الفاسد أو الباطل ولو النكاح nga lam tatawaffaru fihi shurut obukwakulizo tebwatuukirira gamba ng'oli awangadde n'omukyala ebbanga ddene naye nga bw'omubuuza ani yamumuwa nga gamba senga twagende wa senga kale senga mmanyi era n'agamba maase yali tutwala mbakadde abazaala ono kati yo nikahun fasid kubanga omukyala tagaba mukyala munne omubaka alayhi salatu wassalaamu yakigaana yagamba la tazawwaju almar'atu almar'ata la tuzawwiju almar'atu almar'ata omukyala tafumbiza mukyala munne la tuzawwiju almar'atu almar'ata omukyala tafumbiza mukyala munne wala tuzawwiju almar'atu nafsaha ate era omukyala teyeefumbizanga yekka fa inna zaniya hiya allati tuzawwiju nafsaha omwenzi yeyeefumbiza yekka kati buli muntu yenna bw'abeera nga awangadde n'omukyala naye nga senga ye yamumuwa oba maama ne bw'aba maama nga maama azaala oyo omuwala ye yamukuwa maama yennyini mu shariya obalibwa nti omukyala muli mu nikah eri baatilu enfu oba okumuwasa biduni wali wamuwasa tewali wali
oba okumuwa wali yamukuwa taata nga tewali musajja amukuwadde, oba okumuwasa nga tewali bajulizi, oba okumuwasa biduni au bighairi ridha azawjain nga tewabadde kusiima, ezo zonna ankiha zibeera batil. Ate esobola okubeera fasid nga omukyala gwe wawasa waaliwo ensonga, emu ku nsonga ezikuziyiza okumuwasa, gamba nga kisiŋŋaaniddwa nga omukyala oyo yali wa luganda ne mukyala wo nga ba luganda babiri, eyo nikahu fasid, era bagisazaamu busaza, tebakuwadde ekigambo kyonna. Bwe babasiŋŋaanye nga mubadde ba luganda, olwo lwennyini olunaku lweyimirira, teddamu wadde ogamba ti mwongereyo wadde olunaku lumu. Ne bwe muba mwazaala abaana, seka nkutoneyo akatabo kano, akakutone engeri gy'olina gaalubindi, Allah akakuwemu baraka. Ate ako kalinamu ziyaada kawukana nawe bwe balina, bw'ojja kakabira gye kasembera, wala al-akhiratu khairun laka min al-ula khitamuhu misk. Akako n'akoono bulinamu enjawulo, kalinamu omusomo ogwa ziyaada ogweyongeramu, kutuba ey'omusomo gwa balina kujja gy'oli. Ate gwe atabeera wano mu musomo gwaffe bulijjo, erowooze banaakusangawa. Almuhimu kalimu omusomo ogusembayo ogwa empagi ey'okusatu mu mpagi z'Obusiraamu, nga yesinga okuba ey'ebbeeyi mu zonna, manya mu mpagi z'eddiini. Eddiini ezimbiddwa ku mpagi ssatu: al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Eyo ihsaani yesinga okubeera, era Sheikh Ibn Uthaymeen yagayita madaara, darajatul islamiyya oba darajatul islam, olwo n'aziyita dairatul islam, saako z'Obusiraamu ziri ssatu, naye eyo eyawandiikibwawo yesingayo okuba enkulu. Kutuba namba eyo genda ogisome mwalimu, tujja giyitamu n'abaana bagiina biidhinillah. Almuhimu nika bwe wasiŋŋaanibwa nga wawasa omuntu gw'oyinako oluganda, eyo nikahun fasidu, tewaba wasikira munne, bagisazaamu ku olwo lunaku. Oba wawasa omukyala n'osussa ku bana, bagenda okusiŋŋaana ng'olina abakyala 5, katono owokutaano takusikira, tafuna kintu kyonna. Lwaki? Kubanga eyo nikahun fasidu, nika eyo nfu gye mwayingiramu, tewabaawo kusikiraŋŋana. So omulyango gwa nikahu guno twagamba mukulu nnyo, abasiraamu okubeera nga bagutunuulira, okubeera nga buli omu asikira munne, nikahu gye mwayingiramu erina okubeera nga ntuufu. Akakuniza akalala kitwalaba, la alaqata lahu bihuduthi lwaladi bainakuma wa adami dhalika, tewali kakwate mu kuba nti omuzaddemu omwana oba tomuzaddeemu mwana. Ekireetera okufumbirigana okuba nti buli omu asikira munne, kuba nti mujarradu nikah, kasabba bawoowa. Tewali kakwate kubeera nti akidi nga ntuufu nga bwe ŋŋambye, tewali kakwate nti omuzaddemu omwana oba tomuzaddeemu. Bakyala bo bonna bafuna ku maaliyo, obazaddemu oba tobazaddeemu. Wakadhalika kyetwalaba ne tugala la alaqata lahu bituli mudda wa adami dhalika au wa adamiha au wa adamihi wa adami tul wa adamiha wa adami tuli almudda. Bwogamba adamiha eba mudda, bwogamba adamihi tul. Naam, tewali kakwata omukyala oba wadde wakamuwasa oba oludde naye. Era twalaba hadithi yani suila ibn Mas'udi, Abdullah ibn Mas'udi yabuuzibwa an zawjati, ku mukyala mata anha zawjuha, yafiirwa bbaawe baada al-idda, nga bakamala bwe bati baada al-aqdi, nga bakamala okukola nikah. Faqada laha bilmirathi wa idda, nagamba agenda funa ku byomusika ne idda agituule. Qala ibn Sinan kyeyava agamba anna nabiyya alayhi salatu wassalamu, mbaka wa Allah, qada bidhalika ala mraati minna, ekyo kyennyini nga bw'okiramudde ne nabbi yakiramula ku mukyala yali ava mu famire yaffe. Kati kitegeeza omukyala okufuna ku bya bbaawe n'omwami okufuna ku by'omukyala we tewali kakwate, kuba nti obufumbo buluddewo nnyo oba bubadde bukyali bupya. Abakyala baluddemu mu bufumbo bagamba nedda oyo abadde yakajja talina na kye yakoze,
fe ebintu tubikoleredde ebbanga n'omwami wange nedda oba ekikulu ekyakuleeta naye kyekyamuleeta mwenna kati kufumbiregana kasita nika yabeerawo ebyo mukoze mwenna temukoze mwenna abashariya tebabitunuulira era kitwatunuulira twagamba nti la alaqata lahu bimusharakatika fi kasbi almaali wa adamiha tewali kakwate au adamihi la alaqata lahu bimusharakatika fi alkasbi tewali kakwate omukyala abadde akola naawe mu bizinesi oba abadde takola naawe era twagamba abakola ne bakyala bamwe mubalambululire imma omukyala waakolenga mukozi oba akuyambeko buyambi oba ki shareholder na omanye nti ayinamu omugabo ekitali ekyo abakyala bakayana nnyo olw'okuba mukola mwenna mugula ebintu muli mwenna yakusiimirako yakoleza engoye akufumbira kati ebyo byonna byonna bo baagala kwesasulamu ng'ofudde ani yali akoleza bo balowooza nti okwoza engoye kumufuula kuba nti ennyumba efuuse yiye ebintu byonna kati bibye ne bwaba mubadde mukola naye mu mulimu mu dduuka mukola mwenna amanye emma mukozi musasule oba si mukozi ayinaku ka percentage ke kasooka kugibwako oba kye akola nga mutabarri'u nakyewa akuyambako buyambi nga bbaawe ekitali ekyo obuvuyo obusingawo we buva abakyala abaludde nga balina abaami baabwe ne bafuna ebintu bingi y'omukyala amanya bumanya nti byonna bibye omusajja olufa era akayanya nnyo abazze oluvannyuma nga babuuza mwali luddawa nga tubikola ekiraba netulaba ekirala nti yushra'u ta'yin haqqi likulli min az-zawjaini buli bwe mubeera mukolera wamu n'omukyala kiba kibakatako okulambika okubeerawo obuwandiike obwa hakki ya buli omu nti kino kikye kino kyono baleme kugaba maali ya mufu ng'ate bagabiramu n'ey'omulamu oba omulamu aleme kutwala ate ya mufu so bwe mubeera mulina kantu konna ke mwasharinga n'omukyalawo oba nnyumba oba ttaka oba kapito bibeere mu buwandiike ebyo ebintu birabanga ebyokusaaga wasatakunu nadamatan yawma alqiyama wajja kubayo okwejjusa kunaku lw'enkomere wallahi wajja kubayo okwejjusa nga imma omukyala yakwezinze mu maaso okuba nti tojja kuyitawo oba omwami nga yezinze mu maaso ga mwami we tajja kuyita mukyala we oba abaana nga beekiise mu maaso g'omu ku bakadde ababiri abagamba kubanga ku lunaku lwa kiyama buli muntu agenda kuba anoonya konna akayinza okumuyamba okuyitawo konna kali bakamuyamba ng'asobola okuyitawo tagenda kufaayo obaani gwakajjeeko agenda kuba takyafaayo ne bwe bali mugamba nti akakuyisaako kali ku taatawo agenda kukasaba ne bwe bali mugamba nti akakuyisaako kali ku maamawo agenda kukasaba nti bakampe kubanga lunaku lwa kwejjusa yawma tanaadi lunaku lwa kuba miwoobe kuba miranga bantu koowolagana yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yawmaidhin sha'nu yughni buli muntu ng'afa ku ki ekiyinza omuyisaawo kiki ekiyinza okumpisaawo kati abakyala bangi batuulidde emaali y'abamulekwa abasajja bafa bangi ne baleka abaana nga bato omukyala ono n'atamanya kizibu kyasigadde nakyo okusigaza abaana abo nti balina hakki awo abamu abaana bagenda okukula nga emaali yonna maama yagimalawo nga yafuna n'omusajja omulala naye nga emaali y'abana abaana gyabadde akozesa ebbanga eryo lyonna bila shakka abaana bazaala bagenda kumwebanjira ku lunaku lwa kiyama bennyini bazaala bagenda kubanja hakki yaabwe yali erina okuva ku maali ya taata abo bagifune nga titeriiwo tubula omubaka alayhi salatu wassalamu yatukubiriza okusasula nga tukyali wano n'agamba man kanat lahu madhlamatun li akhihi falyatahallalu minhu alyawm oyenna olyanga alina kintu kyeyali azamanya muganda we akisasule olwaleero kabla an la yakuna dinarun wala dirham ng'olunaku terunnalutuuka olutagenda kubaako dinaari wadde dirham kyejjeeko falyatahallalu minhu alyawm akyejjeeko olwaleero
fa in kana lahu amalun salihin bwalibeera ayinawo omulimu mulungi nga gwe guliwo ukhidha minhu biqadri madhulamatihi guli mugibwako ng'ekigero ky'obulyazaamanya bwe yakola. Kati so omukyala asobola okulyazaamanya abaana be bennyini be yeezaalira, omuzadde omusajja asobola okulyazaamanya abaana be yeezaalira, omukyala asobola okulyazaamanya hukuuku abooluganda nga abazaala oyo abaafudde bataata ne maama nga balina haki, omukyala n'agiryazaamanya. Oba omwami, ekyo nakyo kibeerawo nnyo. Omusajja bw'awasa omukyala n'amuleeta awaka, omukyala n'afa, bakadde abazaala omukyala balina omugabo ku mmaali ya muwala waabwe. Okiraba? Naye ebiseera ebisinga abasajja tebagiwaayo, bagisirikira ne bagikukulira. Ate kati ngenda kulabira abaana bazzukulu bammwe, ate kati mmwe tubawa eki. Naye ng'abazaala oyo omuwala gwe yawasa akimanyi ddala gye bali. Taata wa azaala ono omuwala ayitibwa Ssezaala gy'ali, Nazaala gy'ali. Omugabo gwabwe n'agaana okugubawa. Weewuunye ne bwe babeera bajjajja nga be baliyo, nga taata akuzaalira omukyala gwe wawasa taliiwo, naye nga jjajja azaala taata oyo waali, emmaali ayinako omugabo ku mmaali ya muzzukulu we oyo gwe bawasa. Kati kyobola Imaamu Shawkaani rahimahullahu taala nga bwe nabagamba yayogera amasaa'iri kumpi 30 nga gayingirawo olunaku lw'owasizza omukyala atabaddewo, ne muyingira mu mateeka amayitirivu gwe gootowaako na birowoozo okutunuulira. So abakadde abazaala bakyala bammwe nammwe mukimanye nti mukyalawo wonna waafiiranga ng'abakadde abamuzaala bakyaliyo balina omugabo ku mmaali eyaki eya muwala waabwe gw'abadde mukyalawo. N'abakyala nabo bennyini tubategeeza nti omukyala wonna bbaawo waakufiirako, naye nga bbaawo ayina bakadde be balina omugabo ku mmaali eno gye mukoze mmwe n'omwami wo. Kati Sheikh yagamba nti ma yubtiru an-nikah, kiki ekiyinza okugisaawo nikah okuba nti kati oli takyasobola kufuna? N'agamba tubtiru sababiyatu nikah lilirithi bitalaqi albain mutlaqa. Ebyo ndooza mudhakiramu tebiriimu, oteekawo ekiwandiika buwandiisi. Mu bitta nika n'ebanga evuddewo atalaqu albain, bwe kyoba owandiika mu bijjawo obufumbe kati kuba nti buweddewo takyasobola sika. Atalaqu albain, atalaqu albainu yeeruwa eyo mutlaqan sawaun intahat alidda am la, lianna alalaqata alzawjiyya tanqatiu bihi. Talaqu ebimenyawo nika okuba nti abo tebakyali bafumbo ye talaka gye bayita bainu. Manyi talaka zirimu emiteeko. Talaqu albainu, talaqu albainu yeeruwa eyo mutlaka kebenga ebbanga lyayo liweddeko oba libadde terinaggwako, egyo bagita talaqu albain. Talaqu albainu yeeruwa lwe luta lw'otadde omukyala naye nga temukyasobola kuddiŋŋana min almubayana. Almubayana era mu ya faraidu gyekiri ze nnyukuta nga tezirina ze figures nga tezirina we zigattira ne bw'ozikola otya, nga ne bw'ozigabanya otya tezisobola kuyingiragana, nga 4 ne 5 nga 3 ne 4 ng'emu ne 2 ne bw'ozikola otya tezisobola kuyingiragana, ezo bazita mubayana. Buli emu edda eno. Wamma 6 ne 3 ezo mudakhala, balinamu mamudakhala ezisobola okuyingiragana. Kuba bw'okwata 6 n'ogabiza 3
ofuna mmeka 2 n'ennya biyingiragana 2 n'omunaana biyingiragana naye zibayita albain kwe kuba nti mwawudde ezo zo bazita zaawula tezisobola tolina woyinza ziiya n'ozigatta era ebyo gyebiri mu faraidu ezegundi annisabi al-arba'i baina almubayana ne amudakhala n'omuwafaqa neki wasigaddeyo gumu almubayana almudakhala almuwafaqa almumathala ziba ziweddeyo annisabi al-arba ebyo temujja bisoma temutya nnyo ebyo temubyeraliikirire ebyo tebijja kukwata kwoli oliyagala gaba mangu ebyo tojja biyingira mu bireke eri awandiika obunamuyisaawo yogaba mangu tayagala nnyo ebintu ebyo bigira nnyo birimu kithawubu walaffa tabyagala mudakhala tabyagala ebyo mudakhala kwe kuyingiragana kati omubayana nga teziyingiragana kati neno bagita at-talaqu al-ba'inu bimaana ye mukyala ng'omutadde naye nga temugenda kuddingana mathala ekyokulabirako kimu senga omuto oluta olwokusatu omukyala wamuta oluta olusooka n'omuto olwokubiri n'omuto olwokusatu okiraba egyo bagita talaqu al-ba'inu tosobola kumuddira mpozi ng'alimala kufumbirwako walala ate nayo ne bamutenta ze bali bamutadde n'omusanga eyo mu kitoolo n'oddamu n'omuwasa naye kitali ekyo nedda kati bagita talaqu al-ba'inu kebeere ng'ebbanga lyayo liweddeko oba terinaaba kuggwako ebbanga kikyategeeza emyezi gino 3 gyasigadde ng'akyalinda tulabe alina olubuto oba talina eryo ebbanga eryo ne bwe liba terinaggwako oba liweddeko n'ofiiraawo awo aba tewakyali bufumbo kubanga tewali raja tewali kuddingana eyo talaqu al-ba'in talaka kuba nti temugenda kuddingana wakadhalika an-nikahu al-mafsuha an-nikahu al-mafsuh nika gye basazizaamu obusaza nikahu al-mafsuh nika nga bagisazizaamu baqudwat abalamuzi ne bagamba eyo nika tugisazizaamu nfu awo tewali kusikirangana nawo kubanga ebisaziddwa mu mateeka ga Busiraamu mathala bakusinganya wawasa mwannyoko qadi agisazaamu kola olunaku lwekitegeerekese okiraba oba wawasa maama wo omuto kola olunaku lwe bagisazaamu oba omwana wo oli yazaala abaana nga gyayagala gyaleka n'agwa ku kijuujulu eyo agenda n'akiwoowa bigenda okwetolola bitiro nga talina mwana we kakati eyo talaka nayo bagikola ki kwolwo lwe bakitegedde lwe bagisazaamu ekomaawo okiraba wahakadha kati ye talaqu al-ba'inu tewali kusikirangana ekyokubiri tugambye nti ng'esaziddwamu busazibwa ekyokusatu wa bitalaqi ar-raj'i ba'da intihai al-idda liinqita'i al-alaqati az-zawjiyya ne at-talaqu ar-raj'i idha inqata'a iddatuha yakunu ba'inu fala farq baynahuma aw baynaha nettalaka eno ey'okuddingana ng'ebbanga lyayo liweddeko akati kankutegeeza Sheikh kyagamba wano esooka tusooke tukanye nti etegerekese esooka dokita etegerekese erikiriya talaqu al-ba'inu lwe lutalo otadde omukyala nga terikola ki kumuddira olwo oba abadde wakamuta leero n'ofa obufumbo oba bukoze ki eyo tukanye tugitegedde ffenna sebe kirisa kamaweje ba'inu etegerekese n'eyokubiri n'obufumbo obwokubiri nga bakoze ki babusazizaamu kati talaqu ar-raj'i yeruwa olwokuba abasajja tebafaayo okusoma haqqa mateeka ga talaka abasinga batambulira mu bolongoto tamanyi mukyala akyali wuwe oba si wuwe oba wuwe bali awo nga bakeeta emirundi nga 8 buli lunaku olumu asobola omutta emirundi 2 nakutadde dda naye nakugoba dda buli wiiki nga amuta lwakira walemera wano nagamba genda ewammwe ebintu bikulema okusiba nkusibireko leero nkuleetere emmotoka nagamba ovi wano maama Dija naye lwaki olemedde wano
buli lunaku talaka kati kibayita talaka kiyige musiraamu olunaku lwokedde ku makya n'ogamba mukyalawo olwaleero twawukanye ekyo ekigambo kiraba tekiri mu kusaaga twawukanye twawule ddayo ewammwe nkugobye mu maka gange tokyali mukyala wange nakukoowa dda nakukoowa dda nakukoowa dda ekiki olina okukateekako kubanga okoowa viddu yakwagala naam ye opposite yokwagala bw'omukola kitegeeza oba tokyamwagala ekibagasise kubeerawo okwagalana wajaala bainakum bwetyo aya bwegamba mawaddatan wa rahma Allah yateeka wakati wammwe okwagalana n'okusaasiragana byebibimizaawo obufumbo bonna bwe bivaawo khalas so kati tuli ku talaqu rajii eneeyogerwako eno waliwo talaka mu shariya nga mukkirizibwa okuddiŋŋana at-talaaqu marratan fa imsaakun bima'rufin aw tasrihun biihsanin at-talaaqu marratan Allah omusajja yamuwa talaka bbiri zayina ziri mu mukono gwe bbiri bw'oyingira ku yokusatu basi tokyayina se yonna tokyayina bw'olina kizza kati talaka esooka yeyo olunaku lw'omugambye twawukane kati mukyala we omugamba twawukane okiraba oba tokyali mukyala wange oba nkugobye oba okuva n'olwaleero nze naawe olinga maama wange kaakati omufaananyi ate maama we bagamba kati ate gwe ogenze mu dhihaaru kitaabu dhihaaru gyogenze alimuhimu kasita ogamba omukyala we ekyo ekigambo eshariya ekuwa emyezi egi 3 kubanga Allah yayagala nnyo obufumbo bubeerewo shariya ekuwaayo emyezi egi 3 era omukyala oyo nga tafulumyemu eyo ennyumba ng'asigaddewo mu nnyumba ng'omulabirira buli kintu kyonna ng'okimuwa ebbanga lya myezi egi 3 bwe giba emyezi eyo bagita talaaqu rajii talaka naye nga mukyasobola okuddiŋŋana oba bagita talaaqu rajii era abantu gye balina otambuliramu sigamba oluso nkugobye fulumirawo abasinga bafulumirawo abala n'ebintu obiraba nga babikasuka bwamugobye n'ebintu n'abikasuka wabweru obusiraamu si bwe butyo bubeera bw'ogamba omukyala nti nkutadde eshariya ekuwayo emyezi egi ng'okyamulabirira ye talaaqu rajii emyezi gino ebiri bwe giba teginnaggwako ne muddiŋŋana tuli ffenna eshariya ebakkiriza era tewabaawo kintu kyonna kye mukola temuddamu kukola nika tosasula mahali muddiŋŋana buddiŋŋanyi lwaki eshariya yateekawo ebbanga eryo olw'okuba nti buli omu asobola okwekuba mu kifuba ensobi bw'eba ebadde eva sayidi eno esobola okutereezebwa oba sayidi eno ebbanga eryo liyamba oluusi abantu bano oba oluusi bwadde busungu bwe buggwawo n'akola ki ne baddiŋŋana ne bwe baba wabula olunaku lumu emyezi 3 gikoone si zennaku nga 9 oba kale okugenda mu 9 nga wabula olunaku olwo n'amuddira nga tubala nti kati bazzeemu obukola ki obufumbo bukwajje naye jjukira eshariya ekugamba kati okyayinayo endala emu wadde omuddiŋŋanye naye ffe tugibaze eno nga bagitiikinga yamutaayo lumu kati akajabangu bwe kabaddamu olw'okuba waleese engegeyo n'atakuwa omutwe n'akuwa kyenkira n'otabuka n'omugana mukazi gw'emputu yakusukka n'agamba ndya mutwe leero nkugobye nga bagamba baasi eyo amwongedde ayongedde okukola ki okumutalaka era amutalase lwaki lwangege mutwe gwangege era
mubiwoze wakazi na mutala kaluti mukazi tampulira ne mukazi kintu takitegera asibamu n'olwayi ne mulaga kakati kumulembe gwe wakyaliyo n'abasajja abasenemba gwoba okyasaga nga bazisena yewe ebifi byayagala gyebali gyebali nga basena yewe ebifi byayagala si byakulingiza mbu ayagala gundi ate musena no teeka wane gundi teeka ne boxi nasena mwekolekaawo nammwe kati enva zimugobya omukyala enva zimugobya muvumbo kakati nadamu namugamba nkutadde eyo nayo bagita talaku rajii olwo ettalaka Allah omusajja zamuwa ziweddeyo ezo bbiri kati ziweddeyo okiraba kakati eyo talaka bwamugamba nti nkutadde ogwo gwakubiri era shariya eddayo nemuwaayo chansi ya myezi eki nti sigala nga omulabirira mu myezi egyo esatu mukkirizibwa okuddiŋŋana naye ate senga kansooke kale mmaleyo bwaddayo kati n'amuta omulundi ogwokusatu eba efuuse ba'in tebaayo kukuddiŋŋana eba efaanana ngeri yasoose naye kati tuliko arraji'u naye ddirwa atasika idha ntahati muddatuha ay muddatul idda eno ey'okuddiŋŋana nayo bakuwadde ebbanga lya myezi egyo senga giggwako bwe pa nga tomuddidde tewali kusikiraŋŋana kati ye talaka ey'okubiri era eyasoose oba wamutta omulundi ogwokusatu okiraba eba ba'in temuddiŋŋana kale ate eno gye tuliko rajii ye talaka kale gye musobola okuddiŋŋana naye ka piriyodi ke bakuwa ka myezi esatu senga kaggwako ako nako nga tomunnaddiŋŋana omufumbo omu n'afiira awo tewaba kukola ki kusikiraŋŋana enjawulo eriwo ku talaka eno n'eri ginasoose nayo tosobola kuddira mukyalo oyo okuggyako ng'amaze kufumbirwako walala naye eno ebadde ekyali mu piriyodi eno ey'emyezi esatu eyo yo ne bweggwako emyezi esatu ne giggwako bwe giba teginnaggwako omuddira nga tewali kintu kyonna bwe giggwako era okkirizibwa okumuddira lakin naye bimahrin jadid wa nikahin jadid awoddamu n'omuwoowa bupya n'amahale n'osasula okitegedde mulabye enjawulo eriwo okitegedde kati esinga omukyala neweeba talaka eno olunaku lw'osoosa omugamba twawukane eshariya ekuwayo emyezi esatu era bo bamunaddiŋŋana senga giggwako weppa nga tomuddiddemu eri ebbanga oddamu bupya n'omusasula amahale n'ennika n'eddamu nekwajja kuba tokozesezza piriyodi Allah gye yakuwa ekuyiseeko ozuukuse bukedde ekiraba ngalamanza siibirawo nga tolidde eddaako osiibirawo busiibizi oba tukyalina kyakukola ng'otunula ku bibumba byo bye bakusiikidde ebiri wali byonna biri awo byewuuba bwewuubi biti nga bukedde ate webunaazibira nga obwana bubiyisizzaamu eggaali babadde bategesa akataata akaddaako abaana ku ssaawa nnyaawo n'owulya ennaku ng'ekuluma ennaku yaddaako ekuluma obutali addaako n'ennaku y'enjala okusiiba tolidde eddaako n'okiwulira alimuhimu eyo talaka nayo ey'okuddiŋŋana senga togibala bulungi ennaku zaayo ne ziggwako tewali kusikiraŋŋana okitegedde bulungi naye oyo omukyalo oyo okkirizibwa okuddamu okumwogereza n'omuwoowa kati awo abamanyi bagamba singa omukyalo oyo afunayo omulala n'atandika okumwogereza naawe n'okubendeka mwoyo nokati naali kiddidde kati awo ne mubeera babiri nga mwenna mumwogereza okiraba bila shakka abantu bo bagamba aljadidu ladha kullu jadidi ladha buli kipya kiba kiwooma kati ono yali bataka nti kangende n'oli omupya neweewunye Allah ate Yesu kyagamba
yagamba wa buulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Olaba Allah okulamula kwa Allah abantu abamu kyobola kubasigaza emitima giteekera. Allah ga wa buulatuhunna baba baabwe ono gwabadde naye omukadde ahaqqu biraddihinna ye mukakafu w'okuddira fi dhalika mu mbeera eyo singa ebaddewo in aradu islaha singa balaba nga bagenda kulongoosa ekibadde kyabaawa ono naye nga ffe twali bagamba genda n'omupya gezaako ku mupya toddayo eyo naye Allah yagamba addire oli omukadde. Waliwo ensonga nyingi emu ku hikamu osobola ogijja mu aya nga Allah atugaana okujja ku bakyala baffe ebintu bye tubadde twabawa n'omwambula n'omugafuluma wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhi wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Ekyo kigambo wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhi ngeri kijokera ku makya omukyala n'omujjako buli kimu n'omusuulira n'abaana buli kimu n'omwambula n'omugaba buli kimu ekyange teeka wano wa qad afdha ba'dukum ila ba'd ulira illa Allah gyeyogera. Sheikh wange mubiru yanzivunira amakulu g'ekigambo ekyo mu lulimi Oluganda niŋŋamba mutuufu olwo lwe lutuufu. Yaŋŋamba nga buli omu yamanya ensonyi za munne. Ulira amakulu ago nga buli omu bukira ku makya omukyala naye nga buli omu yamanya ensonyi za munne. Okitegedde gwe mulenzi? Waliwo tafsiri esingaawo akyaba mwinako omwatuuka kati olaba ne wano Allah agamba okumuddira alinga ddala akutegeereza nti ono akumanyi tomala ate gagenda walala totandika bantu balala beera noono akumanyi mumanyi gano ono munno mwinako omwatuuka otusobola tutuuka na muntu mulala kale eddira ono wadde bipya wali badde obyagala neddiro tulaba ddala ye hikima yenye kati newali kyeyagaana mu kubeera nti omukyala ne bwe muba mwawukanye tomuyisa ate nga mutujju tomuyisa nga ate nedda mwinako omwatuuka teweerabira we mwali mu mukwano ogw'ekimmemmette jjukirayo akaseera ako obeeko byeweereso ga nti kale bireke abitwale. Singa abantu babeera n'omwoyo bwe gutyo kizibu nnyo n'ebyobusika okukayana kubanga okayana otya oli yali bbaawo oli yali mukyalawo okayana ki oli yafudde yali taata wammwe mukayana ki muli baaluganda mubeeko eyeeresa oba badde olina kyagala okufuna n'otokifuna gamba bana bakifunye nabo baganda bange sirina buzibu na baganda bange ithan kubanga ne banaaba naye bizibu ojja kubayamba bajja kuddukirawo kati waba alina kaafunye muleke ogamba oyo muganda wange yakafunye omutima gukutebengere. So ensonga ezijjawo obufumbo talaqul ba'inu talaka ey'obutaddiŋŋana. Ekyokubiri obufumbo obukoze eki obusaziddwamu. Ekyokusatu ye talaka ey'okuddiŋŋana singa ebbanga ly'okuddiŋŋana likola ki liba liweddeko awo nawo tewaba kusikiraŋŋana. Agamba baada intihai almudda oluvannyuma lw'ebbanga ly'okuggwako linqita'i alaqati zawjiyya bidhalika kubanga akakwate k'obufumbo kaba kamaze okukutukawo. Amma qabla intihai lidda naye idda bweba tennaba kuggwako fala yubtilu talaqu raj'i sababiyata annikah. Talaka eno ey'okuddiŋŋana bwe liba ebbanga liri liba terinaggwako eyo tekutulawo kusikiraŋŋana. Singa omukyalo omutadde naye mu myezi gino esatu wakati awo omu ku bafumba babiri n'afa obufumbo buba bukyaliwo era omu asikira munne. bal yatawarath azawjan bihi abafumbo basigala basikiraŋŋana lianna arraj'iyya fi hukmi zawja kubanga omukyalo no gwotadde naye ng'osuubira okumuddiŋŋana kibalibwa nti nno omukyalawo obufumbo bukyaliwo. Tayib, amasala amalala wano Sheikh yayogerako yagamba talaqul far au ta'assuf law talaqa imra'atuhu talaqan ba'ina. Waliwo talaka ey'okkosa
waliwo talaka amasala gayogerako ye talaka eyokkosa n'agamba nti law talaqa rajulu imra'atahu talaqan ba'ina senga omusajja atamukyala we n'amutatalaka eri ey'obutaddiŋŋana fi maradi lmauti almakhuf min mautihim biqasdi hirmaniha min almirath faqad في مدة المرض المخيف فهي ترث على الراجح من أقوال أهل العلم أنها ترث منه مطلقا سواء توفي وهي في العدة أو بعدها. شيخ قام الطلاق الفار يروى يترك يوكو omusajja gyayinza okutaama omukyala naye ng'agenderera kumulemesa kufuna ku byobusika ng'agendereddemu kumulemesa kufuna mu byobusika. Waliwo qissa ya Sheikh omu ku Waarabu e Saudiya yawasa akawalo bakaali kava mu Indonesia naye nga mugagga muzibu n'akawasa mu biseera by'obukadde bwe. Omusajja n'afa akakawasa. Abalala bagamba yali azzenga na mukozi naye oluvannyuma oyo Muwarabu omugagga n'asalawo n'amuwasa. Kati aba famire ne bagamba tebasobola kumuwa ssente kuzitwala Indonesia, tebasobola. Naye bwe bagenda mahakama mu shariya ey'e Saudi n'esalawo negamba oyo omukyala bamuwe ebyobugagga, bamuwe. Eyajjanga omukozi yaddayo nga bijodolo binojjo bijodolo binnyo nkondo bifeekeera nga yajjanga mukozi. Kakati bagita talaqul farri, talaka y'okudduka oba ey'okkosa. Kati n'agamba Sheikh nti law talaqa arrajulu imra'atahu, senga omusajja ata mukyala we talaqan ba'ina, olutalo lyo olwokuba nti tebagenda kuddiŋŋana, fi maradi mautihi, mu bulwadde buno bwe balaba nti ddala bwe bwamutta mu biseera ebyo bulwadde nga bumuli bubi n'amuteeraawo, okiraba, biqasdi hirmaniha min almirathi, ng'agendereramu amibwe aleme kufuna bya busika. Abamanyi baffe bagamba nti annaha tarithu minhu mutlaqa, omukyalo yakomawo n'asika, bamuwa kubanga omwami agendereddemu kulemesa oli fanuamiluhu binaqidi qasdihi. Abamanyi bagamba nuamiluhu binaqidi qasdihi, naffe tukolagana naye mu kumenyawo kigendererwa kiri kyabadde agenderera ekifu, okiraba. Tayib, ensonga ey'okubiri eye min asbaabi al irithi, mu nsonga ezireetera omuntu okusikira oba okufuna ku maali, annasabu, okuba nti omuntu omuyinako oluganda. Soma tulabe Idris ebiri awo. Annasabu, naam. النسب وهو اتصال بين شخصين بالاشتراك في الولادة قريبة أو بعيدة. نعم، شبيت النسب وهو اتصال وهي اتصال بين الشخصين، kwe kuyungagana okuli wakati w'abantu ababiri, okuyungagana oba okayite kakwate akabeera wakati w'abantu ababiri, bishtiraki fi wiladatin, bishtiraki fi alwilada, nga bagatta mu kuzaalagana, nga bagattagana mu kuzaalagana, qariba au baida, kakuba okuzaalagana nga kwa kumpi oba nga kuli wala. Amakulu akakwate ak'omusaayi, kubanga erinnika just kufumbiragana, naye kano kakwate kaki kamusaayi, ng'ekibagatta kuzaalagana
kuzaalaganwa, ono azaala gundi, ono azaala ono, kakwate kakuzaalagana. Kakubeere nga okuzaalagana okwo kuli kumpi ng'okw'omwana n'omuzadde wa muzaala, oba kuli wala ng'omwana n'omwana wa taata w'omuto. Tolaba nti kuli wala okwo? Okwo kuliko wala. Ffe tuli baaluganda ne Abdurrahman Mawejje, tuli ffenna. Taata Abdurrahman alina abaana bazaala ab'obulenzi, nange nina abaana benzaala ab'obulenzi. Kati omwana Abdurrahman naye n'abaako omulala gw'azaalira ow'obulenzi. Kati nekiwunzika nga nze nfudde oba omwana wange afudde. Banoonya abasika bonna abaliwo nga Mawejje taliiwo, tuli ffenna, ne mutani wa Mawejje taliiwo, wabula muzzukulu wa mutabani wa Mawejje. Lowooza olaba ebigambo nabyo n'ebigambo biwanvuwa. Muzzukulu wa mutabani wa Mawejje yaaliwo. Tolaba tikiri wala naye asigala aninako akaki akakwate, naye nga kakuzaalagana, kubanga nze ne kitaawe twali baki? Twali baaluganda. Kati muzzukulu wa Mawejje aba nninako oluganda era asobola okujja n'asika eno ewange. Okitegedde bulungi? Kati kyagambye akakwata ak'okumpi omwana wange gwenzaala. Tolaba nti tuba kumpi? Naam. Esimu yange. Tayib. Naam, Sheikh agamba ati awo. Wa huwa aqwa asbabul mirathi. Era eyo y'ensonga ekyasinze okubeera enzito, ennywevu, enkulu ennyo mu nsonga ezikuleetera okusika. Eyo y'ekyasinze. Amakulu kati wakafuna emiryango ebiri. Waliwo ayingiridde mu mulyango ogw'obufumbo, waliwo ayingiridde mu mulyango ogw'oluganda. Tuli ffenna? Kati bagamba ayingirira mu mulyango gw'oluganda yasingako oki? Amaanyi okusinga ayise mu mulyango gwaki? Kati kyategeeza wa huwa aqwa asbab almirath. Era eyo ekyasinze obuzito mu nsonga ezireetera okusikiraŋŋana. Kankuwa ekyokulabirako ngera kye naba wano omulundi gumu. Omusajja afudde, omuvubuka abadde yakawasa, alina akasente ke, n'afa n'aleka abantu babiri bokka ku nsi, n'aleka omukyala ne mwannyina, oba n'aleka omukyala ne muganda we. Tuli ffenna, nze ne Mawejje tuli baaluganda. Kirikiriya? Kaakati Mawejje abadde yakawasa n'afa. Okitegedde? Kati ku nsi alese abantu aba babiri, nze muganda we nani? N'omukyala. Kati abakitaliya nga batunuulira zino ensonga, eruwa esinga obuzito? Kitegeeza esinga obuzito yagenda osinga okufuna ekiki? Ekinene. Kyekyo kitegeeza. Kati nga tugenda eshariya ng'ejja ng'egamba nti alese mmeka? Nti alese akawumbi kamu. Tuli ffenna? Mawejje alese akawumbi kamu. Kati eshariya egamba omukyala bw'aba ono omwami afudde talina mwana, omukyala afuna kimu kyakuna ku maali eya bbaawe. Kimu kyakuna ekyakawumbi size milioni nga 2.5 nga tukwata milioni 2.5 nga tukola ki? Nga tuziwa omukyala. Wasigadde 7 mu meka? Nga nze nkola ki? Lwonna. Lwonna luteeka wano. Lwonna bukolokolo. Tebibaamu nga bya mukyala mubasooke bamuwe nisifu ate bamuwe ne baaki. Ebyo bagamba mulenzi albaaki. Yonna nga nze nkwata mu nsawo. Muganda wange munnange Allah yakugerera naye. Naffe tujja. Naffe tujja inshallah. Wa inna inshallah bikum lahikuna. Naffe era tujja. Era naffe bajja jitwala. Ninga nze bwe yagala bwe ngula Range Rover yali yannemedda. Nga nsooka nyo obulamu awo. Nga neekubako enfuufu myaka nga 2-3 nga nange musisinkana. Muganda wankolera kyamaanyi ne bwe bityo Allah akuwe baraka. Okiraba? Even kati bwe kityo bwe kiba. Lwaki nze nfunye 7.5 musaayi? Okiraba? Huli afumbiddwa bufumbirwa.
wafumbidde twala 2.5 naawe otandikira ate ogenda fumbirwa nawalala n'oli afe era ofune 2.5 ofumbire nawalala n'oli afe ojja kufuna tofaayo nga tumusiibula yabasabire kolaki abasabire kufa nga afuna 2.5 ajja kuweza 7.5 alimuhimu akakwate akaki ak'okufumbiriganwa n'akakwata ak'omusaayi omusaayi y'ensonga esinga okubeera ennywevu ey'amaanyi okusingako ensonga zonna ezisigadde n'egenda okusembayo tayib naam sheikh agamba walinasabi 3 jihaati oluganda luyina enjuyi 3 oluganda lwe boogerako okubanga osikira muntu luyina enjuyi 3 amakulu abantu ab'oluganda bakusikira bava muki mu njuyi 3 okuba nti abo bonna bakubalibwa nabo ayingidde okufuuka ow'oluganda ono ayitidde ku ludda ki ekitegedde n'agamba oludda olusooka jihatul usul oludda olwaki olw'ebikolo byavaamu oludda olw'ebikolo oluli waggulu nga lwe luwa kale kankufundize nkugambe bwe nti oludda olw'abamuzaala oba oludda olw'abakuzaala lwe lusooka oludda olw'omuntu baavaamu abamuzaala ye jihatul usul abakuzaala kitegerekese bulungi olwo lwe ludda olusooka abo ba luganda lwo bali jihatul usul boovaamu abakuzaala n'agamba wahum bebaani man yantami ilayhimu shakhsu beba omuntu beyezzaako omanye okwezza eri ekintu nze bano bevaamu nze bano bebanzaala gwe okola ki gwe wezza gye bali okiraba abakadde bange abanzaala okola yantami ila hadha yezza kwabo bavaamu be bantu omuntu abakola ki abamuzaala n'agamba wahum man yantami ilayhim shakhsu bebe omuntu beyezzaako min al abai mu bataata wal ummahati ne bamaama wal ajdaadu ne bajjajja abasajja wal jaddaat ne bajjajja abakyala abo iraini esooka ekola oluganda boovaamu abakuzaala naam sheikh agambye oludda olwokubiri jihatu alfuru'i saidi ey'amatabi abantu begatta ku mufu mu ngeri za mirundi 3 basobola okuva ku saidi eya waggulu ey'ebikolo basobola okuva ku saidi ey'amatabi jihatul furu'i bebawera wansi n'abanyola ate n'agamba wahum bebo wahum man yantamuna ila shakhsi bebo abakola ki abezza ku muntu abava mu muntu abagamba ffe gundi yatuzaala luli gwe wabadde wezza ku bali kati waliwo abezza ku ggwe abaana bo n'abazzukulu ffe tuli bazzukulu bakawuma tolaba bezza ku ggwe kati bo bebezza ku ggwe ffe tuli bazzukulu ba kuleekaana mulyagonja kyasanku balijidde abantu benyumiza nnyo mu ebyo ebintu byabwe amannya ago agasembayo ago agakangakanga ago kali amaggwa tuli bazzukulu ba kali amaggwa balijidde siraba balina abantu abali waggulu eyo abalina amannya agatiisatiisa ago kira baagala nnyo okubajjayo tuli bazzukulu ba Kamulali kajja ettaka lirya tuli bazzukulu ba ttaka lirya ebutambala okiraba bazzukulu ba Mawaggali baagala nnyo agannya ago agasembayo agatiisatiisa ago agatali mu ddiini agali ag'okweraga kangakanga ago
kati balijjayo mangu n'ali ekasukako kati okiraba balijjidde balijjayo mangu n'ali ekasukako bwati tuli bazzukulu ba gundi n'abuuka awo abantu bangi ali muhimu kati abo bebezza kuggwe abezza kuggwe Sheikh agambye min al awladi nga mu baana b'ozaala wa awladihim n'abaki n'abazzukulu bo n'abaana b'abaana bo eyo yegihe ey'okubiri abakola oluganda sides ezikola oluganda ku muntu ziri mmeka? 3 side ey'abamuzaala side y'aba azaala ye kati side esembayo na من الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم ودليل ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم Sheikh agambye oludda saidi esembayo jihatul hawashi ye saidi eyabano abakubugiriza saidi zino eno wabeerayo bahawashi eno waggulu waliyo bakuzaala wansi waliyo boozaala eno saidi waliyo bahawashi abakubugiriza abooluganda wahum beba man yantamuna ila abawai shakhsi wa ajdadihi bebo man yantamuna ila abawai shakhsi abezza ku bakadde bo nti nzaala kawuma tuzaalibwa tuti ng'olayagala okunyaga kubanga akimanyi kimbugwe mwesigwa nnyo fene kimbugwe tuti maama oku taata oku bwalita nindikwata olaba yezza ku bakadde bo olaba kati bano abezza ku bakadde bo bazizzaako baganda bo bebezza ku bakadde bo nkuga oyo bwalita bwati mawejje bwagira bwati nze nzirako okiraba kati olaba ayagala kukutula yezza ku bakadde bo abatuzaala tuti tosala twawula tosobola okiraba ne bw'otusala omusayi gwekumu gwonna gufaanagana guti kakati abo abezza ku bakadde bo be baddako awo man yantamuna ila abawai shakhsi abezza ku bakadde boono omuntu affe bwayita tuzaalagana bwe tuti okiraba wa ajdadihi ne bajjajjaabo basobola jjajjawo oyo tuva mu gundi tuti layini ekyoka naye bajjajja oli balijidde ffenna tukiraba jjajjaffe tuli bwe tuti kati yezza ku bajjajjaabo ayinza okuvuuka abakadde bo naye nga jjajja bajjajja eri waggulu tukola ki bakwatagana wa awladihim n'abaana baabwe abaana b'abaana baganda bo bano okiraba wal a'mam ne bataata abato wa ajdadihim min al ikhwa ne kali awamwe wa ajdadihim ne bajjajja baabwe min al ikhwa okuvira ddala ku baganda bo bayingiramu awo wa awladihim n'abaana baba ikhwa bo babaganda bo anti ekyammwe ekifaananyi kyawukana byawukana mukuti soma tulabe ebiri awo minaki be babezza ku bakadde bo ne bajjajjaabo nga wakati bajjajja baffe be bamu min al ikhwa nga baganda bo n'abaana b'abaganda bo wal a'mami ne bataata abato wa awladihim n'abaana baabwe katukyabanze ne mawejje bwe tuba ba Luganda kiba kitegeeza abaana b'amawejje nze bampita ammu taata omuto kati n'abaana bange benzaala ne be bazaala baba balina akakwate kooli kyategeeza bataata baabo azaala oli ne taata wange be bamu kati bezizza ku jjajja okiraba bataata baffe ba Luganda olwo yezizza kuba amaamu ba ajdadu taata waabwe y'omu atuzaala ffe okiraba oba abaana bataata baffe baali ba Luganda nze n'oyo kati abo nabo basikiraŋŋana obujulizi obulaga nti abooluganda basikiraŋŋana
قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الله yabalamira mu baana bammwe nti abaana abalenzi bafuna emigabo ebiri gumu للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك المهم yo aya tugenda gira beri maaso ku alfuruudhu almuqaddara twagamba ezo aya tugenda zivunula pages 2 zonna nolwekyo lwayo tugenda kukomaawo nga tutunuulidde ensonga ey'okubiri min asbaabi al-irithi wa huwa an-nasab ey'okusatu eriko ebigambo ki kubanga alwala nsonga emu yokka kuliko ebigambo bingi esembayo ensonga tuzimalire ddala olwokuba ramadaani ereebaleeba النصر ومنه قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا أي ناصرهم ومعينهم وفي الشرع عصوبة سببها نعمة الموت على عتيقه بالعتق دليل ثبوت الإرث بالولاء قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب البخاري ويرث بالولاء الراتب ثم عصبته المتعصبون لأنفسهم ويرثون به من جانب واحد وهو جانب الموجب لأن الإنعام من جهته فقط تختص الإرث به بينتي بيتوني تقولكم من أسلم على يديه wali wansi ايوه بيشالي واف اسباب الميراث المختلف فيها تقول لكم كويس والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله والصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين. نعم agenda okusika tulina okukakasa kale akakakulirako okubiri mu kiseera ekyo yali mulamu. Kakati kweba ensonga ey'okubiri omulandiro gwo ogw'Oluganda guyinza okutuuka kusinga nze bwetamwefiiridde oba agenda okusikira emaali yange nga baali baafa naye nga ninayo balerativisi bange bw'obeera wafa nga barelatives bo be baliwo abalala abafuna ku maali yo tulina kakasa nti nabo baali balamu. Mathala woofiiridde baana ba kitaawo abato be baliwo, abaana ba kitaawo abato abagenda okufuna emaali yo tulina kakasa nti baali balamu, bokka abaali abalamu be tugenda ogiwa. Wafiira nga baali balamu, tegedde oba kitegerekese yenna agenda okusika ku maali yo kubanga waliwo eddaala erisooka abakuli okumpi. Abakuli okumpi bwe babulawo tugenda kubaddako, abaddako naye betugenda nabo tulina kakasa nti buli gwe tugiwa yali mulamu we wafiira. Kitegeera kamathala mutabani we asobola okuba taliiwo naye nga mutabani we yaleka abazzukulu, nga mu bazzukulu be yaleka mulimu abaafa n'abalamu. Oba kitegeera kati maayi tugiwa abazzukulu bo abaali abalamu bokka we wakola ki we wafiira. N'olwekyo akakwakulizo kagendera ddala tekakutukawo. Na nikahun fasidu, nikah ebeera nfu. Eyo nikah ebeera nfu. Wala yaktubu rajulu ala khitbati akhihi, ebyaga musajja tayogereza nga kwogereza kwa muganda we. Naye kati obuzibu buli bani abagiramula, baliwo abagenda ogiramula mu Uganda wano, bani abagenda ogiramula gyali fasidu.
Alaikum assalam wa rahmatullahi. Gye lulina ku nsonga endala ezireeta okusika. Naam. Omukyala oba okuba nti okufumbirigano n'oluganda olwo oganda nga weebali okubalabirira benkanankana kyenkanaki. Ekyokubiri, waliwo abantu oluganda nga bwe tutambula taata maama bakojja bonna bonna famire nga baluwa bakakatako okuba nti olabirira okuyamba n'okuba nti otuuka okufuna omusango bw'obanga tokoze ki tobayambi. Taib, jazakallahu khair. Kibuuzo kitegerekese bulungi. Enjawulo eriwo wakati wa bamalikiya ne jumuhuru. Bamalikiya baawula abantu abakuli okumpi nga bateeka kulabirira ne babafunza nnyo. Jumuhuru bo bagaziyaamu abantu ab'etteeka gy'oli okulabirira. Wabula kyensooka okutangazaamu nti wano mu kulabirira n'okusika byawukanamu. Ojja kusiŋŋana nga abakkakatako okulabirira ennyo ate mu busika bayinza obutafuna kinene. Wabula abo tugenda bageraageranya namunnika mu kugaba. Kati bagamba nti nga bwe basiŋŋana amadaala mu kugaba omukyala tuli ffenna ne wano mu kusika bwe balina otambula. Wa amma mu byokulabirira mukyala wo ali ahakku okulabirira okusinga ate muganda wo. Naye ate muganda wo mu kusika ajja kufuna kinene. So byawukanamuuko. Amasala ga tartibul awlawiyat bani abasinga aga miraathu gakaatagana na gundi aga alwilaya okugaba. Wa amma aga nafaka n'aga miraathu sigegamu. Mu miraathu mu nafaka abakakatako nnyo omuntu okulabirira mukyala we, abaana be, oluvannyuma bakadde be ababiri. Wa amma baganda be tebamukakatako nti kyatteeka okubalabirira. Era kyobola ne mu zaka abawa bwe babanga si abalabirira nga beetaafu. Wa amma ati taata we tebamukkiriza kumuwa zaka, ne maama we tebamukkiriza kumuwa zaka, omwana we tebamukkiriza kumuwa zaka, mukyala we tebamukkiriza kumuwa zaka. Lwaki? Kubanga abo nafaka yaabwe eri wajiba ala rajul aw zawji, yatteeka. Kati ogenda kudduko obuvunaanyizibwa bwo nga weerimbika mu zaka. Ani nabo taata namuwadde zaka, gwe ssebo taata wo tomubalya mu zaka. Sooka omulabirire buli byayagala. Anta wa maaluka li abika, we kennyini ne ssente zo muri property ya taata wo. Kati leka kwerimbika mu zaka, nze njiwa taata, zaka nze njiwa maama. Okiraba, zaka njiwa mukyala wange. Zaka togiwa mukyala wo, wabula ate omukyala yakuwa. Oba kitegedde ekyo? Omukyala yakuwa zaka, naye ate gwe tomuwa zaka. Kyekyo kyobadde obuuza Haji Masudi. Mukyala akuwa akuteekamu ssente. Era mukyala wa Abdullah ibn Masudi yali awalira nga iri mutemunoze nirimu eyo kaŋŋende neebuulize nabbi. Bwatuuka ku munyango gwa nabbi, nabbi n'akatyemula naga nti ofunamu empeera za mirundi eki, empeera y'okuwa boyinako oluganda n'empeera ya zaka. Nga takyakolaki. Bajja babiri okubuuza. Mukyala wa Abdullah ibn Masudi bali bayita Zainabu ne Fatima bagenda okubuuza ensonga eyo. Iri mu ndowooza abasajja bagitwala waka ey'okubateeka mu ssenene batagimatira abakyala. Irimu eyo nedda. Kati Abdullah ibn Masudi n'akamukyala genda weebuulize nabbi. Bagende wa nabbi n'akatyemula. Abaami mmwe mbawe. Kubanga lwaki? Kubanga ate omukyala si tteeka alikulabirira. Kati kyobola yakuwa. Naye ate gwe kyatteeka okumulabirira. Kati bakutiisa okudduka hakkiyo okwokuzo nga weerimbika mu wa zaka. Okitegedde? Naam. Ekyo kisembayo ssebo. Naam. Okwegatta mwana wange kwe kuddiŋŋana okusemberayo ddala. Kwe kusemberayo ddala, tewali kusonyiwa kusinga okwo. Oyaba musonyira wa kabaka? Oyaba musonyira wa pulezidenti owa sipirimu?
byebimu ekyo kyekuddingana okusembayo toyongerako kigambo ne bwe bube essungu likuli wano naye kasita omukwatako bwe papa byawedde dda gobadde omwagaza nabadde naawe naye sinnakusonyiwa kati okusonyiwako kukole ki kukole ki oluvannyuma teri kyekugenda kukola alaikum salam. Naam, era egyo miswiba minene okulwisaawo okugaba. Naam, si kalombolombo kuba obulombolombo kiba kitegeeza nti bwe kiba tekibaddewo ibaada efa naye okukereesa wonna we bagabira okugaba kuba kutuufu naye abamanyi bakubiriza okwanguyiriza olw'okwewala ebiddirira. So okwanguyiriza kyekiri mu sunna wabula abantu bakubirizibwa baleme kukereesa gaba ttareka bajanguye buli muntu afune hakki ye. Kyobola abamanyi baleeta okugaba okw'olubuto ti olubuto lufuna ki ebyo byonna bagendereramu kwanguya ti emaali esobola okugabibwa n'oli ali mu lubuto naye naafuna omugabo ne guteekebwa ali paka lw'anaazaalibwa. N'olwekyo ekiri sunna era ekikubirizibwa nga abantu bannateeka omanyi bwe mugaba nga abantu bakyalimu ennaku buli omu kantwala ekyo naye obwongo lumala okukala amaziga ne gakala gati ebyapa n'abitunulako bw'ati kyeke n'aziraba akawunti n'agikebera abantu bakyuka ogenda okulaba akyusa ebigambo imaani ekkakkanye yonna buli kimu ng'ebintu bikwekebwa biki nga bibula. So ekikulu kiri nti omuntu wabanga afudde yambagi an nuqassima tarikatahu fawra ebyobugagga birina okugabibwa lianna hadhihi tharawa qad intaqalat ba'da mawtihi ila al-akharin oluvannyuma lw'okufa kwe biba bijjukuse ne biweebwa abantu abalala nga Allah yabibawadde. Kati okulemesa abantu okubawa hukuuku zaabwe gwe akikereesezza gwoba ofuna omusange wa Allah. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.